Ebbanga liyiseewo bukyanga Abannayuganda beekuŋŋaanya okuba nga balwanirira eddembe lya Munnayuganda munnaabwe ate era mukozi munnaabwe Halima. Ensonga za Halima zaagenda mu maaso era ebyavaamu mwabiraba nti ensonga ze zaateeka Abawarabu ku bunkenke. Ensonga ze zaagenda worldwide nga buli muntu amanyi Halima, nga buli muntu yeebuuza Halima yaani, ki ekituuse ku Halima. Olw'ensonga Abannayuganda twekuŋŋaanya mu bungi, teekako n'ensi endala ezitulina nga Kenya, Tanzania, nga Ethiopia, bonna ne beekuŋŋaanya okulaba nti balwanirira eddembe lya Halima. Videos za Halima nyingi zaagenda nnyo ku mikutu gya internet ne batuuka n'omu publishinga mu mawulire, teekako ne ku TV. Olw'ebyo ebigenda mu maaso, bangi baali beebuuza Halima yaani, Halima abadde ki, Halima kiki ekyamutuuseeko, Halima yali yadduka mu nnyumba ya mukama we oluvannyuma lw'ebyo ebitannaba kumanyika ebituufu lwaki yavaayo. Ensonda ezimu nekusifu zigamba ensonga ezamuddusa kwe kwali okumuteekanga mu kamera omukozesa videos zatakkiriza. Abalala nga bagamba baalinga bamutulugunya mentally ye ng'omuntu. Abalala nga bagamba Halima yali akooye bukooye ng'ayagala kuddayo waka, kyova olaba yadduka era nga kampani evunaanyizibwa ku Halima yali yavaayo naye tugamba nti nno Halima yadduka lwa peer groups bano abatolosi be baamuwagawaga okulaba ng'atoloka, wabula ate ne batugamba nti nno ali bulungi ali ku embassy. Olunaku olwaleero kinneewuunyisizza nnyo nti ensonga za Halima zikomyewo. Jjukira nakolako akatambi lumu ne mbagamba omwana ono ku bbanga lye twakubira omulanga yandibadde yakomawo dda e Uganda, era ne mbategeeza ne mbagamba omwana oyo yandibanga yakwatibwa. Jjukira Omuwarabu yali yamuteekako ssente ennyingi ennyo okulaba nti omwana ono bamukwata, era ne mbalekera kweshoni ne mbabuuza gw'olowooza Muwarabu ki asobola okuteekawo millions 2 ng'anoonya mukozi nga talina kyamaanyi kyayagala kumukozesa. Era namanya ssente zineno zijja kuvaamu ebintu nga bino bye mugenda okulaba. Yenze Shila Adita mbakubira nnyo omulanga ne mbagamba musubscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell oleme kusubwa video yonna. Buli videos zatuteeka zigenda kubanga zikutukako direct, my brother, my sister, commentinga video webe kunyumide oba wobanga ogiyizeemu. Ensonga za Halima zikomyewo obuto, wabula amawulire agazze gagamba Halima Avundiira Mukomera agenda kufiira Mukomera, naye nga n'ekimusibya tetukitegeera. Katugendeko mu butambi obukakasa nti nno Halima ono ali Mukomera. Akatambi kengendo patirawo waneeno ke kamwana Mulenzi Henry omu ku balwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo ng'akakasa nti Halima munnange ali Mukomera, Avundiira Mukomera ali kumpi kufiira Mukomera, era nga asaba omwana ono abeere nga ayambibwa, abeere nga akomawo ewaka. Katugendeko mu katambi. Mujebaleko mwenna baganda bange gy'osinzira okuba ng'olaba video yange eno, nsaba ogidiweetinge byannaku. Gaali badde mazuukira naye nze sigenda gajaguza era togenda kundaba nga nsanyuse. Olw'omukyalo ono gw'olaba Halima, mwena mumanyi Halima ali mu kkomera lino ly'olaba. Talina musango, talina musango, talina nsonga lwaki bamuvunaana okubeera nga ali mu kolokooni. Awezezzaayo wiiki emu n'ekitundu nga abavunaanyizibwa ku nsonga ye era bamutwalayo nga tebalina kye bakolawo era nga tebaagala kumanya na kutegeera lwaki tebamugjayo, tebaagala biwuliriza eby'okumuggyayo. Naye nga CIO ensonga zonna yazikiriyalinga Halima talina musango, naye mwannyinaze waffe ali mu mbeera eyo. Kyannaku nti embassy officer eno gye njogerako tebaagala kumanya oluvannyuma lw'okufiirwa olw'okulemererwa okuba nga bateekawo embeera efuna akasente mwe yali mukama w'omukyalo ono. Nze nabagamba nti amazima tujja sigala tukyagoogera. Nabagamba omukyalo ono talina buzibu bwonna, ali very fine. N'okumusiba bamusibidde obwemage, yali ataasa bulamu. Kyannaku kiraga obwennyamivu bwe tuba nga tukyalina such embassy eri reluctant, eri lawuze
eri heartless etalina yadde kisa ng'abasajja bali awo bagejjedde awo embuto naye nga bagejjedde ku maziga g'abalala boogezaako okwogera nga bakusirisa wano nno wenjagala mutegeere era graduatinga otegeere omwana muganda waffe ono Halima mu kolokoni gyali erinnya lyayo bayitayo Labani era abali eyo mumanyiyo tambuza vidiyo eno etuuke ku bakulu abavunaanyizibwa ku embasi nga tusaba maama Betty Amongi mwakyuka era mwassaako omukono endagaano yaddizibwako obujja naye tubadde tusaba mutujjire abakozi abakola mu kitongole kino. Akatambi ako ka Henry mwena abasenga mu mmanyi bulungi omulenzi ono yalwanirira eddembe ly'abankubakyeye era y'omu abatuula ku kakiiko kaabo aba raisinga eddoboozi ly'abo bankubakyeyo abeetaaga obuyambi oboolyawo. Henry avuddeyo n'akakasa nti Halima ali Mukomera era nga ye akugamba nti nno yali alowooza nti ensonga za Halima zigenda kuggwa mangu. Ensonga za Halima mwena abazimiisinga zaaliko zatambula nnyo emikutu gya intaneti era nga bannayuganda bangi nnyo twavaayo ne tubeera nga traisinga eddoboozi lyaffe okulaba nti Halima ateebwa ne batusuubiza ne batugamba mu bbanga ttono nnyo Halima agenda kuba nga addiziddwa ewaka ekitaakolebwa ne batugamba mu bbanga ttono nnyo Halima aliko embase kyetutamanya nti ate embase yennyini ye yamukwata n'ebeera nga emuwaayo mu ngalo z'Omuwarabu okuba nga asibwa. Jjukira Halima ono yaliko omusango ogw'okuba nti mubbi abbye golodi abbye ne ssente enkalu ennyingi nnyo eddala era nga Halima ono okukoma weekwe bannange era kwali kugenda kubeera kuzibu lwa nsonga aliko omusango omunene gw'otasobola kuvulungutanya just like that. Ate Abawarabu mubamanyi be bantu abakyasinza omutima omubi, bantu babi nnyo, bantu abatalowooza nti mu nsi mulimu abantu abalala abatali bo. Omuntu yekka gwe batwala ng'omuntu mu nsi muno be Abakorea, Abachina, Abamerika abayina ku powers ez'enjawulo nabo ze beegomba, abayina ku cultures ez'enjawulo ze beegomba, abayina ku bintu eby'amaanyi okubasinga ebatwala ng'abantu. Naye bano mbu Bafirika igwe toli muntu era tebakulabanga muntu. Tewali lunaku lwonna lwe balikera ku makya kulowoozaako nti oli muntu, kulowoozesa nti naawe oli muntu weetaaga okugisibwa ng'omuntu. Ekyo tebagenda kukirowoozaako era ne mu DNA yaabwe tekiriimu. Bo bakkiriza nti abantu ngaffe tulina kubonaabonyerezebwa, kuttibwa bwe baba kibakutte ekyokutta ne bakutta ne bakujja mu bulamu bw'ensi kuba balowooza toyinaayo makulu ne we bakulekawo obeerewo togenda kubeera na makulu. Kamba twaleko katambi ka Ashakama ayina obubaka bw'ayagala okututegeeza naye tumuwe amatu tubeere nga tuwuliriza ate era tukomewo. Halima Avundiira Mukomera. We all remember nti Halima yakolako video nga musanyufu nnyo ng'agamba nti atuuse ku embassy. Fena tukimanyi nti otuuka ku embassy oba otuuse waka. Cause teri muntu asobola kukwatako munnange ng'oli mu embassy, ng'oli ku embassy yammwe. Embassy ye kamala byonna. Munnange siwe guli ku embassy za Uganda. Oyinza okubeera ku embassy ya Uganda munnange the next news ne tuwulira nti bakusibye. Halima yali ku embassy ya Uganda ali Mukomera. Nange unasonyiwa okusekera mu serious matter. Naye ebintu byaffe eby'e Uganda olemwa. Ongamba otya nti omwana azze ku embassy? Embassy nekakasa nti yerina omwana. Omuwarabu yayitawa okuleeta poliisi okwata omwana atali mubbi. Seriously. Embassy ze Uganda wetuwogerako nga bagamba tulikuba embassy, tulikuba kino tukuba kiri naye munnaye mutuforcinga okuba cause ne wetuwogera obulungi era we end up walayi nga tuli disappointed mu embassy yaffe. Imagine okudduka ng'oddukidde wammwe abatuuze bagaane kugajambula n'otuuka ewaka bulungi maama wo n'akufulumya akayumba n'akugamba fuluma bagende bakutte. Oyo tabeera muzadde. Embassy eriwo kutuprotectinga. Simanyi be bateeka mu embassy ya Saudi Arabia oba tebabasomesa nti
embassy omugaso gwa embassy gwe guno ne guno oba mwe baba batwala yo butwazi naye omwana ali Mukomera abana tujja kubyeyo nga tuli baavu ewaffe oyo omwana baba namusalira family ye egenda kujja wa sente ezimujjayo okwo kwe bayita okuvundira Mukomera ngenda baleetera paati 2 ey'omu ku baana be baasiba nga naguno gwaka ali Mukomera nga si Halima yekka baana bangi abali kuvundira mu makomera nga tebalina musango naye because embassy ze tulina they sideline with Arabs okusinga ffe naye nga temwerabira mikwano okumpagirako ku visa ne air ticket pass out clearance police clearance yes namba yange ebeeraawo kubbayo esembyayo 95 mumpagire naye nga embassy yaffe sinti tubawalana mutufeeko walayi mutufeeko tosobola kusiba Halima nga atuuse ku embassy. Ebyo ebigambo bivudde wa Ashakama kansubire nti mwenna mubitegedde bulungi era ne mubiwuliriza. Bino bye twabadde twogerako nga tukabira Uganda nga tugigamba mwapapye okuzzaako omukono era nga twali twabagamba ebintu nga bwe biti bibeere nga bikoma ne tubasaba ne tubagamba ffe bakozi ffe ababakolera sente ze muyayaana okufuna ffe tuziyingiza era ne tubagamba nammwe mwerageemu mubeere ng'ensendala mwerageemu abantu bano mubajjeko obwannannyini twabasaba Abawarabu babeere nga bagibwako obwannannyini eri abakozi be baweereza okujja okukola ne tubasaba mubajjeeko amaanyi gonna ge bayina towards omukozi basigaze just gali maanyi gakuba nti omuntu azza akukoledde bw'okuba omukozi osobola okumugoba wabula si kumutta ne tubasaba ne tubagamba ekintu ekyo muba mukirwanyisiza obajjako amaanyi agafuga omukozi muba mukoledde abakozi ekintu eky'amaanyi ennyo muba bakoledde ekintu ekirungi ne tubasaba ne tubagamba ebintu bye tumeshonize ebitutawaanya bye muba muddamu muteekako omukono ate era mubiteekeko essa bijja kuyamba abakozi jjukira ffe tukola ffe tumanye embeera mwe tuyita ffe tumanye ebigenda mu maaso tuli ku soosi buli kye tubagamba kyonna tuba tukkiriza era nga tukirinako obukakafu wabula olw'omululu omungi oguli mu nsi yaffe omulugube omungi okwagala okwekusa n'okwegulumiza Uganda government teyatunulamu ebyo bakozi bye bazzenga bakaaba bo ne bakeera ku makya olw'okuba baagala sente bakyayagala ovuga amamotoka bakyayagala okubeera obulungi bo ne bakeera ku makya ne balanduka ne bateekako omukono ne baddamu ne bawa Omuwarabu obuyinza okukukola kyonna kyayagala byebyo nno Halima ali Mukomera mukazi wattu ku musango gw'atazza tayina musango ali Mukomera tetumanyi bbanga lyagenda kumalayo jjukira Omuwarabu ayina sente ne bw'abanga tataddeyo sente nnyingi nnyo asobola okukusiba paka gye dwalikoowa n'agamba kati nkutadde ddayo ewammwe oba si ekyo n'okusalawo ofiireyo naye nga kyekitutuusa ku ekyo ffe ng'Abannayuganda enfuga mbi nakuva mu nsi etaliimu bugumiikiriza ensi ey'omululu yenze Shira Adita kamanye ekyo kyolowooza ng'osinziira mu comment section nja kuba nga nziyitamu emanye ki ekigenda mu maaso commentinga ate era follow subscribing kwata ne ku notification bell. See you in my next video.